Abantu baagala okumanya lwaki wasazeewo leero n'ogamba concert for the stage mu Kampala ng'ate oli so famous mu region y'ewammwe eno. Our fans, wano gwofuga ukita wano baina bakoni goli stop nga yangu wazenga tankubidde ate mfuga ze oli wano musanze wano seno nyimiriza n'okunyimiza kati gwafuga tadde wano ogwanina batugambye no gwofuga mu music when it comes to music bayinza okuba bakulimbi lwenyimba zibadde bakuba wali mubada togamba mu region muno mulimu gwange gwewulira n'ogamba ono yankira nga ne primati haiti waiti nga ne primati mu music music tebagipima music ekula buli lunaku there's no way you can pima music kuzi leero waliyo omuntu awulidde music wange tamuwulirangako ate waliyo naye yali amanyi eyange kati afuye music ey'omuntu omupya like today so there's no way you can okay mu Kampala tulina the big three bweno mu region yammwe mu western oli mu big three ogwawa lwaki opima Kampala ne western etupimye eri twogedde byayo big three ebyo biri anti gye bali e Kampala mulina gwe nani like musinziira ku ki like why big three bali mu competition mubateeka mu kisaawe beepime why big three anti ye narrative eriwo narrative can't we change the narrative netuyimba ne babala ennyimba nasibantu kati bana abala bali gwanga ddamba census what temumala bantu mwene wamwe tebiriyo ebya big three we are in one country ekiri Kampala ne wano oli wano tukolera Kampala but you're here osaka mawulire get it is one country tewali tufima so gwe narrative omuntu wakuba olimba ne tuba wano nga tuzina dance get it nono anakuba olima ne paka jinja nawo nga abalubiddeko bwe bazina tebapimira abantu simanyi namba 3 yakubye luno namba 4 get bakuwe playlist nga si bayimbi naye nga nnyimba get it so narrative oyo gwe tujagala ebyo industry omugite flex yomwa olebibye temupima ne mugamba kati tulina bano tubala bano basatu kati abalala tubadde tukubuuza lwaki wasazeewo this time around concert of staging mu Kampala abaza bawagiza be Kampala tubadde tubakoledde concert all this time been singing in the Kampala to talk staging outdoor concert it has been bafaanyi bo osuubidde bayamba okutuuka ku concert naddala abava mu bifo bino ebyewala nga Mbalala Bishenyi Njiri ne outskirts endala bonna bafana tuba tubasuubira ku kifo naye twagambye ali eri ewala nawulira nga yandiagadde okudda the pattern with other friends wagamba nti we are supporters of Reggie and Reggie fans have been supporting us bavudde ino bagamba we can partner with you and give you a discount on your transport. Okay. Yes. We are going to elaborate more about it officially on our platforms. Buying ticket and transport at the same time deducting cost. Okay. So we remember how inayo fan base nene. Inayo fan base. Sijipima one anyone, you know. Nini inayo fan base. So preparing for those people that support Rage and the central. Okay. Bambi ki bw'osuubira okuleesinga omukolo gwo nga bavaawa? Everywhere. Every part of the country, if possible even outside the country, our friends are going to perform our Uganda and neighboring countries. Okay. Abantu abamu bagamba olina that love for your tribe n'osukkawo olina okukoma olumu n'ogamba n'ogamba nti njagala nnyo bawestani be baba basooka mu buli kimu benjagala mu kino so abamu bagamba obeera bantu nga abaweesi n'abalala bwe bagenda okubeerayo abayiiya
Tunakkiriza Abaganda okulinnya ku stage yo kale mufunze. We are for one Uganda. It's one country, one Uganda. It's a place for all of us. And Uganda is a heterogeneous country. It has very many different tribes. And we would love to get everything that bind us together as one country. Not Gamba Mbalite stage, like we are not entertaining that. If anyone even brings a question like that, let it be the last time to ask me something of that kind. Like entertaining Uganda, something you're making everything tribal, which is not nice. Yeah, we should look for things that a little better. Granted, it's one Uganda, not a bit subtle, like a bit takamo boundaries. Not true. We are not meant for boundaries. We are one. Tukulabinye ku stage nga advocating for Western artists. Yobola tukubuuza ekibuuzo ng'ogamba balekeddwa nnyo emabega. Yes, we are who we are because everyone represents themselves first. Kati gwe erinnya lyo limanyi bwana. Tolimanyi? Gwe liryo limanyi oyinza okusanga lyemanyi nga ddala bakuyitanga. Lyemmanyi lyeryo. Kati erinnya lyo olina walijja n'ekibulubi bakutuma erinnya lyo okuva ku who you are. Oba oli nga oli wankima oba oli waki okimanyi. But that is who you are. And embracing it, no one should cap you down to embrace that. Newulira from within, that is who you are. Na n'olulimi lw'oyogera lwewo, w'osinziira okuyimba weewo. So everyone should be given an equal chance to participate in things of the country because we are one and it's one for all of us. We should take equal share in everything. Equal share in everything. That's what I've been fighting for, and a fair industry for everyone. No one omuto ajenga talina kyatidde ngamanyi bwakuba oluyimba lw'olumu oba bbiri ajja kubeera ku stage enene with everyone else. Equally nga atali intimidated by something of that kind. Sounds funny, but you can't describe yourself in a few words. I'm an African. Okay. That is me. I believe in who I am. I'm an African. If you dig so much into that, you understand I'm an African. Tuli bano navuddeko oba enkwatako bankusindika bonna mbuzako ekibuuzo nendiga nenva. What do you mean short tempered? Nvaako nzira wenyiga nkolaki? Nvaako what do I omanyi otya nti kati nvuddeko I want to understand. Onyiga. Bwe tonyiga? Nyiga. Bakuyita batya? Olina olutenda? I take time to resist negative people. I absorb energy. You come with the negativity and you come with your bad energy, negativity, and I absorb you. Yeah. I'm a shock absorber. So I'm not tempered, but I'm a shock absorber. But you guys, you designed your industry where you industry, like only negative things sell. That's how you, when you're asking, you want to ask someone something that irritates them. But even if you irritate me, I'll still be me. I'll tell you what's in my mind. I will not answer you according to the answer. This one. Okay, katukubuze katono era tugamba amujja mawulire n'omugamba afuke housewife. Kati ekyo wakiwulira lwaki wangi? Oba wawulira nti namujja mawulire lwaki oyagala omuzzeemu? Toyagala mukyala abe ng'akola. Wandyagadde gwe mawulire nga bakuwasa? Nze era nkyali mu ndi mufumbo. Kamera. Olina abaana bano. Nino musiri mufumbo naye ndo bamuyitani. Ani taata w'omwana? Who is the father of the kid? Kubuuza nange kati tuli wano tuli bantu nange nkubuuzizza wagambye wandyagadde ebintu bigere mawulire. Who is the father of your kid? Mwana bamuyitaani mubeera wa? Yes. Ebintu bikubuuza banno kyagala naawe obiri ng'obiddamu olabe nga biri fair. So, interviewer, bear in mind that omuntu alina naye boundaries. Ngamba nti omukazi wange namujja mawulire. Kkiriza mbu ya mwateeka kimumuleke.
Okay. Tumuleke mukyala we byonna tubikola nawe omukyala tubireke. Tujja. Wagamba ngu kino kigere bwe sera okiwulira. Wadize ngo sikigambanga naye wazize ng'ogamba wakiwulira. Okay, you can take over again. Okay, kati koona abantu bajje concert n'ekyenjawulo kye baba basuubira ku lunaku olwo n'abayimbi olina bweziti ne bweziti emiyango gigenda kuba migwera nga bukyali very early ate giggayo nga tebunaziba nnyo olwaki tegedde twagala abantu baddeeka nga bafuna obudde bwebaza so it is going to start very early and it will end in time. Okay. Yes. Abantu bakoowa abantu mwena mutubeeta mazibiti bona ahoro hona uli manzo rage mutukweta ngo yekwatiremu atakadiro tinabasa kuba ino yaliyo mazima ija yekwatiremu izo kusoma mu dance bachana kongo mamu mmanyi ona China chavo Right. My last question erinje federation yagambibwa nti yafunye cent 5 billions. What you would do? It's on social media wonna nokebera blogs zonna bagamba yazifunye yazifunye simanyi oba eno mu western region. I don't know because bagamba ziri mu sako yaabwe era buli region bagenda jiwa sente. Okay. Abamu bafunye kati simanyi oba eno mu western abayimbi baayo zatuuse mu sako yaabwe. Abayimbi be western balina sako nabo ya federation. Anti byonna bipya bikumbulira bintu byanyagala tubitegere together. Now we understand them together. They registered you guys. They registered us? Yes. I don't know. It was really sure. Like they registered us. Like you talking oringa tamanyi ku federation. Muhairake, yeah. I think Nimuyembi are the city active member of many things. You should direct that chibuzo to like President of Uma, like Vice President of Uma. Like those guys, they have various information about the issue more than I do. Okay. If I speak for them, Ningaman's opposition of actually I may lie. Atemba sura mbuzi. Abana abrewa no baba yuze mpale mtu wese ntengete baina. They should answer that. Okay. Actually, away from that, just of Gambo. Yes, some people love themselves to that extent. Like their birthday, they feel it to that level, which is good. Why did you decide to host this? Okay. I did not decide. It is the business I do. They paid me and I came to perform. I did not decide to fix the function. I came to work. You came to work. So there is no relationship between The relationship is business. This is a business relationship. It's not to worry. They have themselves. They are there. So it's a team of conference and they enjoy. Okay, you're not really much tusigime munonga kusinga ebintu byose. Okay.